I don't. Mutuvira mutuvumakanyize ekimala. We've been humiliated to the core. Enough is enough. But nange mutuswazize ekimala. Kiki kye mutafunye, kiki kye mutalabye. Baganda bange ne bannyinaze mbalamusizzaako mwenna nembebaza emirimu gye mutussaako engalo. Waliwo ensonga abasinga obungi gye bakutte ng'ey'okusaaga naye ate nno nga nsonga nkulu ddala era gye tulina okwogerako tumanye ensonga zino. Abantu bangi balina ekibuuzo ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako watuufu wa waali. Abasinga obungi beebuuza ki ekyamutuukako. Abasinga baatuuse n'okulowooza oba oliawo Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Tosobola kuwakanya ndowooza ya muntu n'omu kubanga ekituufu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yalabikanga mu mikolo naddala omuli amazaalibwa ge, amatikkira, emipiira egya Buganda ye yagiggulangawo ate era n'agiggalawo. Emipiira egy'amasaza ga Buganda ye yagiggulangawo n'agiggalawo ne kubika bwe kityo. Naye omulundi guno yaggulawo emipiira gy'ebika n'aggulawo emipiira gy'amasaza ga Buganda. Naye mu kusaawa y'okugiggalawo wajjawo embeera ey'obutategeeragana ne girema okumalirizibwa omwaka oguwedde. Ne kiwalirizibwa bekikwatako abakulira ebyemizannyo mu Buganda n'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ne kibawaliriza okuggalawo emipiira egyo gyombi omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Naye ng'ekyewuunyisa buli muntu kyaki alina ku mimwa gye ekibuuzo ekigamba nti lwaki yagiggulawo si yagiggaddewo. Katikkiro Mayiga bwe yali avaayo okuggalawo emipiira gino teyawa Abaganda nsonga lwaki yagiggaddewo, teyababuulira nsonga lwaki Ssaabasajja tasobodde kulabikako ku mipiira egyo gyombi. Nga bulijjo agiggulawo n'agiggalawo, lwaki ku luno agigguddewo bugguzi mu kugiggalawo talabiseeko. Ebyo Abaganda bye basinga okwetaaga okumanya. Bwe wabaawo obuzibu buli muntu akimanyi bulungi nti empologoma naye esobola okufuna obuzibu oba n'erwala. Naye bw'ovaayo n'otegeeza Obuganda nti empologoma yakosebwamu erina obuzibu, olowooza bayinza okuteekawo ebibuuzo ebingi era buli muntu akkiriza tutegedde ekituufu empologoma ndwadde. Naye ku nsonga eno tewaliwo kunnyonnyolwa kulaga. Buli omu yakolanga bibye. Katikkiro wa Buganda n'aggalawo emipiira nga Ssaabasajja talabiseeko. Abaganda ne batafuna kunnyonnyolwa lwaki guli bwe gutyo. Paka n'okutuuka olwaleero tewali amanyi empologoma biki bigikwatako. Jjo twagenze okulaba maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda bwe yabadde atongoza akatabo ke. Abakungu b'Emmengo bonna bitulowooza nti abandibadde bakwatibwako ensonga omuli ne Katikkiro, omuli ba minisita ba Ssekabembe, baani bonna bekikwatako Emmengo. Ne wabulawo omuntu n'omu abeera ku mukolo gwa maama Nnaabagereka ng'atongoza akatabo ke. Kyokka ekyewuunyisa ate ekikubya ensonyi nti omuntu gwe tumanyi ennyo asinga okuwala n'Obuganda Yoweri Museveni Kaguta, ekyo tukimanyi bulungi tayagalangako Buganda. Naye at least yaweereza obubaka bwe ku mukolo ogwo ne busomebwa. Naye Emmengo n'etasindikayo wadde ekiwandiiko nti oba tasobodde kubeerawo naye at least yaweereza obubaka oba asindise omuntu n'amukiikirira. N'ekyo ne kireka ebibuuzo bingi nnyo ku mimwa gya bannayuganda nga beebuuza katemba ki agudde mu Buganda. Kakati ekyo kireetedde abantu okutandika okulowooza nti oba osanga oli awo empologoma eyinza okuba nga yatuusibwako obuzibu ne batayagala tutegeeza. Tulaba ennaku zino bali mu kutunda bujoozi bwa Kabaka's birthday run. Airtel ekiwumiimu omutwe era nga bulijjo n'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ne Minisita Ssekabembe batunda obujoozi bwa Kabaka's birthday run, naye watali kutegeeza Baganda nti Kabaka wammwe ali bw'ati ne bw'ati. Tudduka emisinde egyo nno nga gye gikulembera omukolo ogw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Naye ku luno abantu babagamba kudduka naye tebababuulidde empologoma weeri oba teriiwo. Bwe tunaamala okudduka olwo emikolo gy'amazaalibwa gibeereyo oba gireme kubeerayo. Bwe tunaba tugenda okudduka Ssaabasajja yagenda okugulawo emisinde gino nga bulijjo bw'akikola oba neera Katikkiro yagenda ogiggulawo. Ekyo nno kirowoozesa nti
singa Mayiga n'abatavuddeyo ku bulambulula nsonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'emisinde egyo giyinza obutaddukibwa wewawo abantu babuze obujoozi bwabwe era bagenda mu lubiri. Naye ensonga enkulu ebatutte mu lubiri kumanya Ssaabasajja Kabaka waffe aliwa, biki ebimukwatako, yatuusibwako buzibu ki oba yalagawa, kubanga tulabeeko emikolo eminene ebiri gy'atera okuggalawo nga tabaddeewo. Kati guno gugenda kuba mukolo gwa kusatu. Singa talabikeko kiyinza okuleeta obuzibu mu Buganda ne kiviirako Katikkiro okunnyonnyola ebintu bino, kubanga kirowoozebwa nti Katikkiro ayagala kwewaŋŋamya ku buyinza afuuke kabaka mu ngeri y'olukujjukujju. Kuba ati emikolo gya Buganda Kabaka gye yatuulangamu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yagituulamu. So kati tekirobedde bantu Bannayuganda era Abaganda abali emitala w'amayanja okwekalakaasa neera nga babuuza mukola ky'emmengo nga temusobola kutunnyonnyola bikwata ku Kabaka waffe, era bazziremu okutanula okwekalakaasa kuno ate nga kukyagendera ddala mu maaso. Baagala okumanya Kabaka waabwe ali luddawa, biki ebimukwatako, ye bw'aba yafuna obuzibu lwaki temututegeeza naffe ne tumanya ne tutegeera nti empologoma erimu obukosefu. Naye ate mwesibye mu Buganda kyokka temusobola kutambuza mirimu gya Buganda. Singa emisinde gituuka nga tebalambuludde ensonga eno ku Ssaabasajja wagyali na biki ebimukwatako, Oweekitiibwa Katikkiro biyinza obutamubeerera birungi. Ffe tugirinze emisinde eyaguza akajoozi katereke atannakagula okagule. Ku olwo tulina okweyiwa mu lubiri, tetugenze kudduka wabula tugenze kumanya empologoma yabaaki, empologoma yalagawa. Kimala Mayiga n'akakundiko ak'Abanyarwanda abeeyita Abaganda muve Mmengo mutuviire bakiwalabye male bano bampuuga tetukyakiruma mwe. Enough is enough. I don't care who you are. I don't give a shit anymore. It is my life, it is my ancestry, it is my country, and it is my tribe. I'll fight until the last breath. Right behind you. I don't care who you are. I don't. Mutuvira mutuvumaganyize Kimala. We've been humiliated to the core. Enough is enough. But nange mutuswazize Kimala. Kiki kye mutafunye, kiki kye mutalabye. Olwaleero osisinkana omukazi Omuganda n'omusajja Omuganda n'awooza abalwanirira kyebyo. Ne muvaayo n'abalinga emizimu ne bayisa mu Kabaka waffe amannyo, naye ng'abakazi abayita Abaganda n'abasajja Abaganda bagabutikidde. Bannange mutuyambe, mutusaasire, mutuswazizza nnyo, tuswadde Kimala. We've been dehumanized. Enough is enough. Mayiga, thanks to you. Seno tugwanga muje. N'owulira abantu nga bateesa simanyi bakola ebigundi ebizinde abasimanyi bya ggwanga mujje betugasaaki ng'oyita Mayiga mu bintu bya Buganda ng'otuleetera Omunyarwanda omulundi. Mayiga tukulinze. Bonna muli balundi. Bonna. Essente zibasingidde heritage yammwe. Essente zibasingidde eggwanga lyammwe. Mutunze ensi. Bannange muvulumanidde mu binyama. What's wrong with you? Olina jjani yeefula mbu yaggula wendika simanye emipiira gy'endika yagigula yagikola atya yeefudde Kabaka, and you find somebody with a Kiganda name naye ng'agenda participating.